amawulire gaffe mu Uganda nga bwe balugera nti linda kiggweyo afumita mu kirala tetujja kulinda olwakadde katutandikire ne eyannabambula y'omuliro akutte ku ssomero lya King's College Buddo ayokeza ebintu eby'enjawulo omuli n'ebyamakulu biyitirivu kati n'okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano afande Luke Oweyesigire agamba omuliro guno gusuubira okuba nti gwatandikidde mu kisulo ekyokusatu wabula ng'ensonga eyaviiriddeko omuliro guno tennaba kuba nti etegeerekeka. Omuliro gukutte ekisulo ky'abaana abawala nga bayizi ku King's College Buddo ekimanyiddwa nga Grace House era nga ebintu ebibalirirwa mu bukadde na bukadde byonooneddwa. Okusinziira kwa myuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Oweyesigire ng'ayita ku mikutu gya poliisi egya Twitter avuddeyo n'ategeeza nga omuliro guno bwe guyinza okuba nga gwatandikidde mu bisulo abayizi ba siniya ey'okusatu ne siniya esooka gye basula nga ku ssaawa emu ez'okumakya era nga omuliro gwabaluseewo nga abayizi bali mu misomo egy'okumakya egimanyiddwa nga morning preps. Poliisi eyongedde n'etegeeza nga abazinyamwoto bwe basobodde okutuuka mu budde era bwe batyo ne batandika okulwanyisa n'abbambula w'omuliro era nga okusinziira ku mwogezi wa poliisi bano basobodde okuzikiza omuliro guno nga tegunnaba kusaasaana nnyo. We are investigating the fire, but it was put out and currently we are investigating the cause of the fire. We are recording statements to ascertain what exactly caused the fire. Amasomero ag'enjawulo nga n'ogukyajjukirwa ennyo ogwakwata mu bisulo by'abaana ba Buddo Junior School mu mwaka gwa 2008 era nga guno gwasobola okutta abaana 19 nga kwotadde n'abasomesa 2. Nze Arafat Musoke, STV Select Ey'enjawulo. Nnyo olw'emboozi eyo katira amusanye olw'ensonga ezikwatagana n'okuba nti baba na musaayi gumala so nga ate n'abandi bafuna endwadde ez'enjawulo okuli entunnunsi eziva ku kuba nti enguudo mbi n'abalala okuba nti bagenda mu malwaliro. Edith Naabagereka katuwe ebikira ku bino. Abakyala 9 ku buli 100 bafa buli mwaka nga bazaala oluvannyuma lw'okuvaamu omusaayi omungi era kigambibwa nti endwadde okugeza ng'entunnunsi abamu abalwawo okugenda mu malwaliro ng'ekiseera ky'okuzaala kituuse ssaako n'enguudo embi kw'ossa n'ebirala bye biviiriddeko ennyo abakyala okufiira mu ssanya. Wano era minisitule y'ebyobulamu ng'ekulembeddwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulamu ebisookerwako Honorable Joyce Moliku Kaduchu evuddeyo n'etegeeza nga bwe bataddewo amalwaliro ku ddaala eryokubiri n'eryokusatu okuyambako okutumbula ebyobulamu mu bitundu ebitali bimu. Uganda has made progress in improving maternal and newborn health indicators through improved access to maternal services, especially in rural areas where we have upgraded up to 300 health center 2s to health center 3s. Those are all efforts made to improve maternal child health in the rural community. Ng'ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kyabwe eky'eggwanga ekya Uganda Media Center, minisita akubiriza abasajja okutwala obuvunaanyizibwa eri bakyala baabwe naddala nga bazito. The involvement of men in maternal child health services presents an opportunity to acquire health education and access to health service for the benefit of their family. This is very crucial in preventing infection to the partner as well as to the unborn child. So the information that the men can give to their family can enable them to make a decision to seek appropriate care and to look after the partner better and encourage postnatal care for the mother and the baby. So this is what we are calling upon the men, reminding them of their sole responsibility to take care of their women. Abaana bangi ab'obuwala bafuna embuto nga tebanneetuuka naddala mu bitundu by'ebuvanjuba era wano minisita wasinzidde n'ategeeza nga we bateekateeka okutwala ebbago mu paaliyamenti erigenda okuvunaana abaana ab'obuwala abanaafunanga embuto nga tebanneetuuka. Contribute approximately 18% of all the maternal mortality overall. The teenage pregnancy is also still high. It still remains at 25%. This is a national average statistics. But in some regions, it has gone as high as 30%, especially in eastern part of Uganda. With pandemic, it has got much, much higher. As government of Uganda, ending preventable maternal death, it remains the top priority in our agenda. Every pregnancy and birth is unique. We therefore aimed at addressing the inequality that arises in healthcare service delivery
that affects the mother and the baby after birth. Edith Nabagereka, STV Select, Ey'enjawulo. Kati nno eyo tuvaayo wakati nga abayitamu naddala abakulembeze b'eggwanga lino ssaako n'abo abayitamu ku mutendera gwa Member of Parliament oba abo abakiikirira Parliament bagenda okuba nti balayira ekibiina kya DP kivuddeyo olwaleero wabula gavumenti ku nsonga y'okuvangayo okutiisatiisanga buli kadde okwekyo ekikwatagana okuba nti ku nsonga y'okulayira okugenda okuba nti kujja mu maaso awo kati nno okusinziira ku bakulembeze aba DP si basanyufu n'ekyeby'okwerinda ebigenda mu maaso mu ggwanga ssaako n'ebyo ebitambuzibwa ku nsonga ez'okulayira. Olunaku lw'eggulo ebitongole ebikuumaddembe nga bikulembeddwamu amagye g'eggwanga byavuddeyo ne biraga ebipande bye bagamba nti baabijje mu bitundu eby'enjawulo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu ekya Kampala nga biraga nga President Museveni eyawangula akalulu k'eggwanga kakakomekkerezebwa bw'atagenda kulayira n'okwawulayawula mu mawanga. Posters or placards with words 1st May kusiiba tugobe abahima and tajja kulayira n'omuganda afugeko byenjogerako yebino nga 1st May kusiiba tugobe abahima. Leero abavubuka b'ekibiina kya DP nga bakulembeddwamu omukulembeze waabwe Ishmael Kirya bavuddeyo leero ne bategeeza nga bwe bali awamu n'abagamba nti President Museveni tagenda kulayira wabula bo bawakanya ensonga eno okugyesigamya ku nsonga y'amawanga. Kubanga tebwetaagisa UID kigamba nti Uganda yanga democracy so tukkiriza nti ffenna tuli bana Uganda so n'olw'ensonga eyo obaka olwayawulawala mu mawanga tebwetaagisa. Waliyo bannaffe abalowooleza mu ndowooza yabagamba nti President Museveni talina kulayira mu ggwanga Uganda nga UID tusheyalinga endowooza tulina endowooza y'emu. Kirya ategeezezza nti obubaka obw'okwawula mu mawanga tebwetaagisa era kirabika kyandibanga amagye gagezaako okutiisatiisa okusobola okwefunira ensimbi okuva ow'omukulembeze ow'eggwanga. Olw'okuba nti waliwo bannaffe abaali bagamba nti bagenda alemesa President Museveni okulayira kwegamba basiriikiridde kati sekiri tebalabanga tebalina muwalo gwa kufuna kasente. Wewe omusajja ababuuza security erikuzirete ki ekiraga tebalinawo kiraga kati baligezaako okuleeta ebibaluwa bino byetekawo nga bannasecurity okusobola okufuna akasente wa mukama waabwe kuba bamanyi nti mutiitiizi. Wano era basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire luno ne basaba abakulembeze abategese okwetaba mu kulayira kuno obutajja bwe baba nga baluumirirwa enfuga ya demokulasiya ku ssemazinga wa Afirika. Nga UID tuli kusaba abo bonna abakulembeze b'amawanga amalala abali mu nteekateeka ez'okujja obutajja obutalinnya mu nsi Uganda kubanga omuntu atawangula kalulu agenda gezaako okwerambika era ayongere okutyoboola eggwanga. Abavuka ba DP era beemulugunyiza ku musimbi oguweebwa kampuni ennondemu gavumenti bwe yali eyiririra amakampuni agaakosebwa ekirwadde ki COVID-19 nga beebuuza emitendera mwe bayita okulonda amakampuni agalina okuganulwa mu mugano guno. Ye lwaki bano be baawa sente zino kati wano kikakasira ddala bw'ogezaako okugoberera kampuni zino ogenda okulaba nga zeetoolodde ku mukulu. Mu buvuvu bwe bumu basabye pulezidenti w'eggwanga His Excellency Kaguta Museveni okuwummula mu mirembe ne bamutonera n'ekirabo ky'okuwummula kye bagamba nti bagenda kukimutuusaako akadde konna mu butongole. Even in Rakitula, if you will be in Rakitula, we shall go there and deliver this gift. So this gift is a very good gift. I will tell my colleagues to this way. But it is very good for the holy man like President Museveni. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yawangula akalulu akaakubwa mu January w'omwaka guno n'addirirwa mu nnakibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga abakulembeze b'amawanga 15 be bakakasizza okubaawo ng'omukulembeze alayizibwa ku kisanja kye eky'omukaaga ku kisaawe ky'eggwanga eky'emikolo ekkololo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2021. Ku lwa STV Select ey'enjawulo egguliro lisakiddwa Maria Diana Namiro ne Saika Yasin. Umwe maaso gali ku ggwanga tusuubira embeera okuba nti ejja kutambula bulungi
aba DP bwe batwe balowooza nawe kenyine ona kyolowooza ku bigenda maaso mu ggwanga neffe eggwanga tulisabira mirembe gyokka kati nno ebyo byennyini nga twakabivaako byennyini ye president w'eggwanga lino akyaliko era nga yayitamu president w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'atongoza amagye akozizza bannamagye abasoba mu 1,000 ku madaala ag'enjawulo. Omukulembeze w'eggwanga era nga yakolanga ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asuumusizza abakulu abamu mu magye nga bano bawerera ddala 1,393 ku madaala ag'enjawulo. Bino byayanjiddwa omwogezi w'amagye Brigadier Flavia Byekwaso mu bubaka bwe olunaku lw'eggulo. Ono yategeezezza nti President Museveni yasuumuusizza abajaasi 106 okuva ku ddala lya Lieutenant Kano n'abazza ku ddala lya Kano ate bamejja 91 bazziddwa ku ddala lya Lieutenant Kano olwo bakaputeni 173 ne badda ku ddala lya Mejja ate ababadde ba Lieutenant 458 bazze ku ddala lya Captain ba Second Lieutenant 465 ne badda ku Lieutenant nga n'abalala 25 bakuweebwa. Mubamu ku bagudde mu gafo mwe muli ne omukulu wa ISO oba ekitongole ekikessi munda mu ggwanga Charles Oluka abadde Lieutenant Kano nga kati afuuliddwa Kano omujjuvu kossa n'omumyuka we Major Emmy Katabaazi nga kati afuuliddwa Lieutenant Kano. Mu balala mwe muli akulira okulwanyisa obuli bw'enguzi mu yafeesi y'omukulembeze mu kimanyiddwa nga Anti-Corruption Unit Edith Nakalema abadde Lieutenant Kano ne Lieutenant Kano Charity Bayinababo akulira ebyokwerinda bya President mu poliisi saako amyuka omwogezi w'eggye ly'eggwanga Lieutenant Colonel Deo Akik n'abalala bangi. Okukuzibwa kuno kuddiridde okwa sabbiiti ewedde bakuliza abakulu 7 mu UPDF okudda ku ddala lya Major General nga mu bano kwe kwali Kayanja Mohanga, David Kasura, David Wakaro, Mike Odong, Francis Takirwa, Dick Olum ne Octavius Buturo nga kati bonna ba Major General. Nze Arafat Musoke, STV Select Ey'enjawulo. Olugero lwa leero bannange bangi nga tonagwa mu kabi. Amakulu g'olugero gali nti ebiseera ebisinga omuntu abeera n'emikwano gye bangi wabula kimuggwako bw'afuna ekizibu nga batono basobola okumudduukirira nga kino kyekiviirako n'abantu abangi okwesalako emikwano. Bangi nga tonagwa mu kabi ebiseera ebisinga obeera n'emikwano gyo bangi naye otuuka mu kizibu okakasiza nti bano bonna tekubadde wo kkiriza n'embeera bwetu bwetambudde ku lugero ate naffe tube nga tugendako mu kuwumulamu katono nnyo Select Ey'enjawulo ekyagenda ddala mu maaso tukomawo n'amalala mangi mulimu na gano. Bwe tukomawo abalimi b'ebikajjo Masindi beekalakaasizza entabwe bava ku ndagaano gye baakola ne kampuni y'ebikajjo. Ensonga zikyagendera ddala wano mu maaso kale kiza tutandike n'ensonga ekwatagana ku batuuze b'ebigoloobi wano mu Kampala baguddemu ekikangabwa n'ensisi oluvannyuma lw'okuzuula mutuuze munnaabwe nga bamusanze ng'afudde. Ono azuuliddwa afudde ye Joseph Magezi era nga musuubuzi akulira kampuni emanyikiddwa nga eya CMT Hardware. Batuuze b'ebugoloobi wano mu Kampala baguddemu ekikangabwa n'ensisi oluvannyuma lw'okuzuula nti mutuuze munnaabwe asangiddwa ng'afudde. Ono azuuliddwa okuba nga yafudde dda ye Joseph Magezi era nga musuubuzi mu kibuga nga ye ssentebe wa kampuni ya CTM Hardware esangibwa Ensambya era nga eno ekola tiles oba obujjo. Kigambibwa nti Magezi yasangiddwa mu maka ge ebugoloobi ku fulaati nnamba 21 era nga kitegeerekeseeko nti okumuzuula kyaddiridde Shamba Boy oba omukozi okutegeeza abatuuze nga mukama we bwali mu kitaba ky'omusaayi oluvannyuma lw'ekivundu okuva mu nnyumba eno okusaasaana ekifo kyonna okumala akaseera. Poliisi yabadde erina okumenya enzigi okulaba nga kiki ekiviiriddeko ekivundu kino okusaasaana era nga kati erina okukola omulimu ogw'amaanyi okunoonyereza ku nfa y'Amagezi basobole okuzuula ddala kiki ekyamuviiriddeko okufa. Bo abaliraanwa bagamba nti Magezi yakoma kulabwako ku lunaku lwa 6 akawungeezi. Magezi kati omugenzi mwana wa mukyala Joan Magezi yali akola ng'omuwandiisi mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga. Kampuni ya CTM y'emu ku ezo ezisinga okubeeza amaanyi ennyo mu kukola eby'omu kinaabiro n'obujjo mu ggwanga. Amyuka omwogezi w'ekitongole kya poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesijire ategeerezza nga poliisi ku luguudo lwa Jjinja bwe yatandise dda okukola okunoonyereza ku ki ekyaviiriddeko Magezi okufa. Information was received yesterday at around so after getting the information we went there
the shamba boy in the area, is the one who had even reported that he was looking through the window of his boss, whom he had not seen the whole day, and realized that the man was lying on his floor, bleeding from the mouth. So he informed us, we went in and fixed the body, which has been conveyed to the mortuary level. Currently, we don't know the cause of death, but we are waiting on the result. Nze Arafat Musoke, STV Select Ey'enjawulo. Kale webale nnyo munaffe olw'emboozi eyo kkiriza tube nga tweyongerayo n'ekibiina ekigatta abasawo abajjanjaba ebisolo mu ggwanga ekimanyikiddwa nga Uganda Veterinary Association nga kiyambibwako ekitongole kya Food and Agriculture Organization ekya FAO kijaguza emirimu gye kikoze mu bantu naddala mu kaseera kano aka COVID-19 saako n'okuba nti basobodde okuba nti abajjanjaba ebisolo omuli n'okubirabirira mu mbeera ey'okusoomozebwa. Okujaguza kuno kubaddemu emirimu egikoleddwa mu bantu egy'enjawulo nga muno mubaddemu okugema ebisolo gamba ng'embwa, kapa wamu n'ente okumalira ddala Sande ennamba era ng'emikolo emikulu gibadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Nakasongola. Dr. William Sendawula ng'ono yakiikirira bannayuganda abasawo b'ebisolo mu nsi annyonnyodde ensonga lwaki bavuddeyo okukola kino. We very well know, according to the World Health Organization, 75% of the diseases affecting human beings are of animal origin. So as veterinarians, we are very well placed. When we go to the abattoirs doing meat inspection, we are stopping so many diseases that would have come and affected us with devastating effects. Ono agamba nti abantu balina okwettanira okugemesa embwa zaabwe era wano wasinzidde n'alaga obuzibu obuyinza okutuuka ku bantu singa embwa etali ng'eme emutuusaako obuzibu. Embwa bw'ebanga erina obulwadde bw'eddalu oba bwe tuyita mu luzungu obwa rabies nti bw'ebanga erumye omuntu oba erumye ekisolo ekyo bwe kiba tekifunye bujjanjabi kigenda mu maaso n'okufuna obulwadde bwe bumu nga embwa bw'ekola ki bw'eba erina. Wano abasawo b'ebisolo abakakalabiza emirimu gyabwe wano munda mu ggwanga bategeezezza nti bakola emirimu egy'enjawulo wabula bakolera mu bugubi ate nga ne gavumenti tekoze kimala kubayamba mu kukola emirimu gyabwe. Tulabula abaana abato obutakyokoza bisolo bino naddala nga tomanyi wa gye kibeera oba nga si kyawaka. Ekirala tukubiriza abantu bagemese ebisolo bino kuba tukirabye nti okugema embwa eri ddoolemu bweti. Abamu ku bantu abaleese ebisolo byabwe okubigema batunnyonnyodde ensonga lwaki bakikoze. Ensonga endesono ya kugemesa embwa zino nga ebiseera ebisinga embwa zino eziba nga singeme ziruma abantu kikosinga sente nnyingi so nga bazigema kibadde sipositive. Era bano basabye gavumenti okubakendeereza ku bisale by'eddagala ebigema ebisolo byabwe. Gavumenti yange nga bimwe mabegeri nti embwa zino ziba za bulabe nnyo nga zirumye omuntu eddagala libala bbeeyi nnyo. Tusaba gavumenti etukendeereze ku ddagala kubeere tukolereyo ofanga bwezikoze olwaleero bazitugemerenga kubanga eri abatalina busobozi bagenda kusobola kuzireeta kuzigema. Edith Nabagereka ne Sarah Nakandi kola STV Select Ey'enjawulo. Olw'emboozi eyo kati no bo abalimi b'ebikajjo bafunye okucyankalanya basazeewo okuba nti beekalakaasa olw'endagaano gye bakola ne kampuni emanyikiddwa nga eya Kinyala Sugar okuvayo okulabika nti ebikajjo bye balima bamala ne babibagulako buno budde etoogerera endagaano eno yamenyebwa dda kati no abasuubuzi basazeewo okuba nti beekalakaasa nga beegatiddwako n'abalimi mu bitundu ebyo. Okuba sente zinyaniraga kutungamu tizirugiremu oli nyaniramu getani 10,000 baati ne 10,000 tizijja kurugamuza hakube kwaje byankambirole kurunga ebikajjo byona bize biri bikoto ninihiramu ekintu kyamani kyomugaso nyaniramu gabunisa nogura moita kalini baati tinyine kinja kuya mukiona kya bintu byona binfuire buso. We have seen Kinyara expanding beyond the capacity they can crush. And this is creating a lot of worries amongst farmers. And what we have done, we're engaging government, and if possible, as a long-term program to secure for us our sugar factory for farmers. Sugar Act, Kati Kinyara, in every bingi, bigitrideko,
ebiri state yatandise yakula n'ettaka awalala netandikawo satellite estates erina ebikajjo bingi kuba nti etambula bulungi kati no oluvannyuma lw'okulaga emboozi ekwatagana ku kuba nti mu ggwanga ly'Obuyindi empyayo badde bitabusa amawanga ag'enjawulo gamaze okulabika nti galaba eggulire ino wano ku STV era gavuddeyo ne gasobola okuba nti gadduukirira bano ab'e-Buyindi ku kirwadde kino ekya COVID-19 ababadde bakunkumuka okukira obuyenje mu ssaawa mbale obazinga bangi bafa kati wetwogerera kati amawanga gano gavuddeyo omuli ne Bungereza okuba nti bayamba abayindi bano okuba nti bavuunuka ekirwadde kino ekya COVID-19 omukambwe. Ggwanga lya Buyindi oba India likyali mu bwetaavu bw'amalwaliro awamu n'omukka ogusibwa guyite oxygen ekiviiriddeko omuwendo gw'abantu abalwadde ba COVID-19 abeeyongedde mu ggwanga lino erya Buyindi gye buvuddeko okusinziira ku muwendo gw'abafa ekirwadde kya ssenyiga omukambwe owa COVID-19 ono gweyongeredde ddala ng'amawanga ag'ebweru ag'enjawulo omuli Amerika, Bufaransa, Bungereza n'amalala gavuddeyo ne gasuubiza okudduukirya eggwanga lino erya Buyindi mu ngeri yonna gye banaaba basobodde okubayamba. Enkya ya leero Bungereza yeesoose okuweereza obuyambi bw'omukka ogw'okussa ogwa oxygen kw'ossa n'ebyuma ebiyamba okusibwa awamu n'eddagala ly'okugema okusobola okuyambako okulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 ekisaanyawo abantu b'eggwanga erya Buyindi. Pulezidenti wa Amerika Joe Biden ku mukutu gwe ogwa Twitter yategeezezza nga bwe bagenda okuwayo ddozaayo miliyoni 6 ez'eddagala lya AstraZeneca awamu n'ebika by'omukka ogusibwa ogwa oxygen 6 mu bbanga eritasukka eryewala. Wetwogerera bino ekirwadde kya COVID-19 kyegirisiza nnyo mu ggwanga erya Buyindi era ng'abantu abalwa ddala emitwalo 2 be bafa buli kanaku ku ndwadde ezikwatagana n'ekirwadde kino ekya COVID-19 omuli abato ab'emyaka egy'omu masekkati ssaako n'abakadde mu ggwanga lino. Tambudde obuuyo obwo Mufti Menka akyali mu Uganda muno Mufti Menka akyali mu ggwanga era akyali ku Pearl of Africa Hotel era nga emboozi zino zonna nga wetuze tuzikulaga okuviira ddala lweyajja ku lunaku ku kiro ekyakeesa Monday n'okutuusa kaakano akyali mu ggwanga emboozi nga wetuze tuzikulaga bwe tugenda okuba nti tuddamu okubeera nti tuzikulaga era tugenda kulaga paka okutuusa lwanaafuluma eggwanga lino. Jjukira nti STV ye TV yokka yaweebwa olukusa okuba nti eraga engendo ze n'entambula ze okutuuka lwanaabanga addayo mu ggwanga eriri erya Zimbabwe. Netwogera kati ali ku Pearl of Africa era tugenda batukulaga biki ebigenda okuba nti bibeera mu maaso awo singa anaaba atandise okuba nti ayogerako eri baserebo b'abantu abaatiikirivu abalina amannya ab'amaanyi byonna byonna emboozi ezo tugenda batuzikutuusaako. Omunnaffe Don gyali butereevu agenda bitutuusaako wabula kkiriza wadde nga tannaba kuba nti ayogera tulabira wano abaserebo bangi oba abantu ab'enkizo bangi batuuseyo dda omuli bamaseeka omuli ndabako wano Bebe Cool bangi bonna batuuse emboozi tugenda batuzikutuusaako kati tugenda maaso n'amawulire gaffe ag'Oluganda STV Select Ey'enjawulo. Munnaffe Saikasin Sekalala tuleetedde ku ntegeka saako n'okuba nti enteekateeka z'emizannyo gya Olympics egibulako just akabanga katono nnyo gibeewo. Uganda nayo eri mu kweteekateeka era ng'omuzannyi w'eggwanga muno omuddusi Joshua Cheptegei saako ne Halima Nakai nabo beeyongedde okwetegekera emizannyo gino oba oliawo okutwala ku byenjawulo eby'enkizo. Ng'ebula emyezi mibale n'ennaku eziyitamu empaka z'emizannyo gy'ensi yonna egya Olympics gigibweko akawuwo mu ggwanga erya Japan mu kibuga Tokyo. Omukulembeze akulira ekibiina eky'emizannyo gya Olympics ekya Uganda Olympics Committee mu Uganda asisinkanye abaddusi ba ttiimu y'eggwanga ey'emisinde nga omukululo gw'okutuuka ku mpaka gutandise okubalibwa. Ennaku ebula 8 mu lusinkano olubaddewo ku makya g'olunaku olwaleero olubadde ku kisaawe ky'eggwanga eky'omupiira ekya Namboole Dr. Donald Lukale asisinkanye Joshua Cheptegei ne Halima Nakai abagenda okukiikirira eggwanga mu muzannyo gw'emisinde mu mizannyo egyengedde. Bano bakubaganyizza ebirowoozo okuwayaamu okossaako n'okwogera ku nsonga ez'enjawulo ku misinde ne ttiimu y'eggwanga okutwalizaamu era badduseemu okubugumamu n'okutendekebwamu ku kisaawe ky'ewabweru eky'Ennamboole. Mu kwogera kwa Dr. Lukale ayogedde ku mizannyo egyengedde n'okwogera ku ttiimu y'eggwanga egenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Olympics ezigenda okubeerayo mu mwezi gw'omusanvu. Join the part of the athletics team that is training for the Olympics. We've been able to meet with Andy Rutter, the coach of the Halima Nakai, Joshua and others, and we've seen a number of them training. Of course, we'd have loved them to be able to use the indoor facility, the stadium, but due to the COVID restrictions, they are training from outside. And we would like to keep on encouraging them. The team is upbeat, and we'd like to see how, as National Council UOC, we can
continue to support these teams to perform optimally. Kinajjukirwa empaka za Olympics za kutandika ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu zikomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana nga Uganda yakukiikirira abazannyi abawerako okuva mu mizannyo egy'enjawulo nga bakulemberwa Joshua Cheptegei mu muzannyo eginaabeera mu ggwanga erya Japan mu kibuga Tokyo. Saikasin Sekalala, STV Select, ebyemizannyo. Nga Premier League esiimye n'esiima abazannyi abaliko ab'amannya ssaako abakabi nga njogera ennaku zino lweri omuli Alan Sheeran ssaako ne Thierry Henry ne bafuula baserinnya mu kaweefube okulabika nti bazzaamu abasambi abalala amaanyi okuli n'abawagizi. Liigi ya Bungereza ey'omupiira eya English Premier League ekiro ekikesa olunaku olwaleero kifudde abali abateebi bakayingo mu liigi eno baserinnya abasoose mu byafaayo kiyite Hall of Famer. Alan Shearer eyazannyira Blackburn ne Newcastle okwosaako Thierry Daniel Henry eyazannyira Arsenal obulamu bwe bwonna mu Bungereza bawereddwa engule n'ebirabo byabwe ezibafudde baserinnya abasoose mu liigi ya Bungereza eyatandika mu mwaka gwa 92. Alan Shearer ow'emyaka 5 eyambalanga omujoozi namba 9 yakyasinze okuteeba ggoolo mu byafaayo bya Premier League ne ggoolo 206 mu sizoni 14 wakati w'omwaka 92 ne 26 nga yawangula liigi mu mwaka gwa 94 ne ttiimu ya Blackburn okuwangula ebirabo bingi okwosaako n'okuteebera ggoolo ezisoba mu 100 kirabu 2 okuli Newcastle ne Blackburn. Ye Thierry Henry ow'emyaka 43 yakyasinze okuteebera kirabu ya Arsenal ggoolo ennyingi mu byafaayo nga mu liigi akwata kifo kya 6 mu kulengera akatimba ku ggoolo 174 eza liigi ya Bungereza ziyateeba wakati w'omwaka 99 n'omwaka gwa 2007 we yaviira mu kirabu ya Arsenal nga liigi ya Bungereza yagiwangula emirundi 2 n'okuwangula ebirabo bingi n'okumenya likoodi endala nkuyanja. Bano ababiri mu byafaayo mu liigi ya Bungereza olw'omukululo gwe baateekawo mu myaka gye baazannyira okuva liigi ya Bungereza wekyusibwa erinnya n'etuumibwa Premier League mu mwaka gwa 92 nga y'ensonga lwaki be basoose okufuulibwa baserinnya ba liigi n'okuteekebwa mu tterekero ery'ebyafaayo kiyite Hall of Fame. Saikasin Sekalala, STV Select, ebyemizannyo. Sweden Daniel eke yatandikawo kampuni ya Spotify yegasse n'abaali abazannyi ba Arsenal okuli Patrick Vieira ssaako ne Thierry Henry ne munne Dennis Beckham okugigula okuva ku Mumerika agisudde amanyikiddwa nga Stanley Kroenke. Byebyo ebyemizannyo nange nno olumu nja kuvaayo ntandike okuba nti mbawaako ebyemizannyo kuba nange maze okweraba oba oli awo nsobola. Nze Hasifu Sekiwunga tulabagane olunaku olw'enkya nga tukutuusaako ebivudde mu ggwanga ssaako ne byemizannyo. Munnaffe Mufti Menk waali era ali wali ku Pearl of Africa. Emboozi eno zonna tugenda batuzikutuusaako tova ku STV. Sula bulungi, weeraba.